To be free, the Supreme Court ruling was very clear, and we are not going to wait. All rightful thinking Ugandans should come out and demand for the freedom of Dr. Kizza Besigye. Waliwo abantu bataano poliisi beekutte ku bigambibwa okuba nti beeyisizza mu mbeera oba beesitutte mu mbeera etagasa bwe basazeewo okuba nti no batambula n'okuggala enguudo kuva wali ku Mini Price mpaka wali ku Arua Park. Kubakwatiddwa kuli bakyala kuliko Ingrid Tulinawe ne Deputy Lord Mayor abakuumi wano ku Central Police Station. Ku nsonga eyo tujja kuba tubanjira mu mbuga z'amateeka olunaku olw'enkya oba obutasukka olunaku lwa leero.